ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabirako vidiyo eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba twali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024, that is last year, ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba, muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Okay, mbandiza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako vidiyo eno. Sami Kege mannya gange era nga tubeebaza mwenna ababeera ku YouTube noba ng'olondawo channel eya Unique Media n'olekawo zonna ziri
ne weekuumira kuno. Neebazaamu ak'ensusso ate mmwe abagenda mu maaso ne mukomentinga nga temutyobodde, temuvumye, temuwemudde, ne muyisaawo ensonga zammwe okusobola okuzitegeera. Mbeebaliza nnyo nnyini ddala kubanga tubeetaaga mutugayidinga nti becoming a better channel. Kale, JS munoonyeeko balinansanaawo, oba olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba omukyala, olinamu ulcers zikutawaanya, sukaali akutawaanya, olina skin rash, munoonyeeko enansanaawo ng'okuba ku nnamba ezo z'olaba mu kalango bajja kubeera nga tebakuyambira ddala. Then Yostek yakola ku bintu bya technology, oyagala website ya business yo, oyagala application ya business yo, olina software oyagala hardware, byonna Yostek ajja kubeera nga ate akuyambira nnyo ddala. Then Josam Bataka, genda obanoonyeeko, oyagala ttaka bweru wa kibuga, oyagala mu kibuga, oyagala lya kyapa, oyagala lya ndagaano, genda obanoonyeeko owone ettaka erina enkaayana, oyagala lya kulunda, oyagala lya kuzimbako, byonna ojja kubeera nga ate oyambibwa nnyonnyini ddala. Then tulina Rolsa. Rolsa, I think kyogedde bulungi. Rolsa. Bo bakola keeki. Omukolo gw'olina gwonna enda bakube nga tebakolera keeki eziwooma. Ba mu kugenda eyo okugula keeki ne tugirya nga tulinga smart, erimu omusenyusenyu, erimu bikya. Genda akola keeki ey'omukolo gwonna gw'oba olina, era omukolo gwonna gw'oba ogenda okukola. Bajja kubeera nga bakuyambira nnyo nnyo ddala. Bonna bennanze obakubirako, tubabuuza bintu bya Unique Media tebabimanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri obakubirako beera ne budget. Togendayo na mukama akuwa omukisa bagwetaaga naye guli mulimu. So gendayo ne ka budget babeere nga ate nabo obaleka nga bali basanyufu. Olunaku olwaleero njagala kubeera nga ntandika ne kyeŋŋamba nti mu bulokole tulina kye tuyita Mwoyo Mutukuvu. Mpulira ababuulira eyo nga bagamba kola bino na bino, Mwoyo Mutukuvu akule mu ggwe, kola bino na bino. No, ekyo kikyamu. Mwoyo Mutukuvu takula mu ffe, yeffe abakula mu Mwoyo Mutukuvu. Naawe ali eyo, Mwoyo Mutukuvu takula mu ggwe, wabula ffe abeetereza ne tukula mu Mwoyo Mutukuvu. Olunaku olwaleero ndeese omwami mumanyi, mukwano gwange, mu mirimu gye tukola, musajja mulokole, alina kuba yeeyanjula naye tagenda kubanga ayogera amannya, kubanga information gw'ayagala okumpa ajja kubeera nga oba oli awo ali bit sensitive, kyobola ne face tumulaze, naye tumuyitako information. Basically emboozi yaffe egenda kubeera nga etambulira ku abasumba bye bakola, oba oli awo si bya Bwakatonda, kyokka ate ekisinga ennaku nga naffe abagoberezi tubiraba naye nga tulinga ababinomolinga nti it's the way to go. Omusajja tulina okuba ntufollowinga Bible naye akola ebintu ebitali mu Bible, tetusigala nga tumufollowinga. So gwendeese abeere nga ate atuwa information, byanyumya tebabimunyumiza yabiraba. Taata mukama w'ekyebale. Amiina se. obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi, tebulina tabu. Otuuze ku kamera ate n'otandika okwogera n'empisa zonna. Kya bulijjo nina empisa era mu bantu abakakamu. Nkuleeta mu bantu abakakamu tekisoboka kati kino nkola ne bantu abakakamu sikutwala. mu bantu abakakamu ndi omu ku bo. Teri akola mulimu gwaffe guno mukakamu. Taliyo. Kireka nze ndi wanjawulo muko. Mbuuliza ku ba Unique Media. Abalabi abalungi abali ku Unique Media, njagala okubeebaza omulimu ogw'ettendo gwe bakola ogw'okutulaba, okusingira ddala abasubscribinga ne bagamba nti ku Unique tebavaako. Ekyo nno kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nange nno ndi musanyufu olw'omukisa ogupeereddwa nti ndi omu ku abo gweweewaddeyo n'ogamba akakyaze ku mukulu ono abeeka ate oba oli awo byatubuulira oba byatutangazaamu. Ndi musajja omukkiriza nga nalokoka. Nze saakeera ku makya ne ŋŋamba nti bwe nakola ebibi bingi ne ndaba nga naatera okufa ngende mu geyeena ne ndokoka.
nazaalibwa nga ndi mulokole wabula bwe natuuka mu myaka egitegeera nenjatula. Era mukwano gwange adda yaŋŋamba nti ye ku tayimu eri tejja muleka ali yatulira awo. Adda alinda lwe bamala omusaako awo nti kakati ku kitanda kibitabusaawo. Abamu tebabakubira ssimu mukeera wano muba mwawukanye nga n'atamanya tayinzayo obutafuna mukisa kubeera ku kitanda. Manyi nina akagambo ke nali nga mu mawulire sikyayagala akakozesa akagambo breaking news nga mpandikako buwandiisi nti just in. Akagambo ako breaking news kavuga mu matu gange nenzijukira nti nina mukulu wange gwe bakubirako mu breaking news nga bamusebusi so mpulira kizi kantama. Omusajja ntakimanyi tuyinza okugenda leero netudde enkya watugamba birala. Nedda oba oli ku simu yo breaking news ogenda olaba ekifaananyi nga muntu wo kati olwaleero nkedde ku makya ne wabawo reporter wange ankubidde ekyankwanze eyo we nali mbeera mulirwana wange nga bamusanze ku kkubo nga bamussa ekiro ng'ali awo. So tomanye ddi Katonda lwakola ki, tomanyi lunaku lwo, era tomanya mbeera ki gy'ogendamu. Ekikulu kiba nti bw'oba okyalina chance oba omukisa okwatula yatula okkirize Kristo okubeera omulokozi we ate obulamu. Ndimugamba naawe andaba olunaku lw'olyashuwa Dovis today ekya tomanyi ate olweggulo lwagenze. Kale kakati nzija wano nenjogera ebintu ebiseera ebisinga ku basumba ab'enjawulo abamu ne balowooza nti nina bias maybe ku bantu abamu ne banyiiga olw'okuba oyogedde ku musumba we because tuli mu mbeera nga tuwanya abasumba ekitiibwa ate okusinga Katonda. People are no longer worshiping God but they are worshiping their pastors. So kyova olaba ogambye wedde omukisa okukyaza naye nange mpeereddwa omukisa okubeera nga information eno ogenda gituwa. Ebimu ku ebyo bye walabako bye wayitamu ebikolebwa mu kanisa specifically eyo gye waligendamuko kyali kitya? Okusooka nkugambye Sami nti obulokole sigudde mbugwe. Nazaalibwa nga maama musumba muzeeyi nanfaako awo nga n'emyaka 10 then bakojja bange basumba balimu nga bana mu famire. Baganda bange ninamu abasumba 3. Ojjudde famire ejjudde basumba. So kati gwe okiwonera wa? Okuba musumba ndi muweereza. Bwe nali nsoma emirimu gino egy'amawulire nga ngimaliriza nali mukyaki nga ndi mutendereza musinzisa. So neŋŋamba nti I have been a minister since from day one. So how can I use my profession to minister God? Rojja kunsanga nga emikutu gyonna egy'ekkanisa nze njiddukaje. Era okulaba nga zirayivu ozisuulayo. Nezirayo streams ez'ekkanisa biki byonna. So nenkulira media team eya church. Ekyo nakyo obo nabo buweereza kimanya. Ate bangi kye batamanyi nti buweereza. Obeera mu church omusumba yekka si ye muweereza wa Katonda. Asha abakubi b'ebivuga abaki bonna baweereza. Kati ate nno nze omanyi abantu bensinga okuwa ekitiibwa ku kkanisa. Asha akola mu baana nga we buweereza bwe bw'abaana muwa nnyo ekitiibwa. Abaana batawaanya. Abalongoosa ku church n'alongoosa n'emmanju be bantu bensinga okuwa ekitiibwa. Baffe tugendayo bugenzi. N'otuukayo n'osanga ky'osanze n'owanda eri ziddugala. Naye oyo akikola nga tafunaayo ssente ne wabula nga kiva mu mutima gwe nti aweereza Katonda. Kyokola n'omukyala yawaayo eppeesa Katonda yamulaba nga asinza abawadde zaabu ne ffeeza. So I respect someone anyway everyone mu doketi yonna gy'alimu ey'obuweereza.
So Sami mbadde okugamba nti bwe kiba nti mbadde nga oba nva mu lunyiriri lw'abalokole abasumba nti waliwo culture gye mmanyi ey'abasumba gye ngamba nti abasumba bayisa bwe bati abatuufu kagatteko nti abatuufu anyway sirina mwoyo agenda kulondoba mu kkanisa eno entuufu nene okubanga ku ssaawa esemba ey'oluvannyuma Katonda yagenda okumanya ekkanisa gy'akola ki kituufu gy'atwala naye bwe tuba tugoberera bayibuli waliwo ebintu by'otunuulira n'ogamba kino tekyandibadde nga kino tekyandibadde nga kikolebwa bwe kiti oba kino tekyandibadde nga kikola kitya bwe kiti so kati mu mirimu gino nzija mala okusoma kuba ntera nnyo okugamba emboozi yange nti natandika okukola mu mawulire ku wiiki ey'okubiri nga ndi ku campus nentandika radio saava mu radio okumala akabanga so kati mba mmaliriza tumaze okukola papers zaffe being that nina experience ya radio njagala funa experience ya TV kuba already nali maze okukolako bi internship ewalala nga mu good to go so naina mukwano gwange naye munnamawulire alina gyali eyo mu bitundu by'e Kasese right now gyakolera naye nga tugamba kati twagala funako ku TV wetukola tufune wetukola permanently tubere babiri tuleme kwawukana gwe kuddayo wa eri up country tusigale nga tuli mu town ffenna mu process eyo y'okunoonya tunoonye waneeno wali eri mugenzeeko ewandegeya yo ate mufunye ne mugamba katugendeko ebukoto nti eno tetufunye gamba wa nga Katonda atusuule tunoonya mulimu ogwa TV TV kati TV eyo mu kuginoonya jjukira twagala funako ku experience endala ene ya radio nenga opportunity bwejja nti bwe wabaawo bibiri TV ne radio ate kitugwa nti oba okubye ebinyonyi bibiri n'ejjenjalimu so mu kutambula ennyo bwe tutyo tuuto naye tetwatambulira bbanga ddene ndowooza yali weeking game because bwe twabikolanga evening after papers era lwe twakola paper esembayo lwe twafunaawo kaakati munnange tuba tuli awo nga tugwa erubaga eyo nga waliyo ekkanisa nga yabalokola embu ekikolebwa ewandu kiyinza okukuleetera ate n'ogamba omuntu nti abalokole ne bakola bwe bati n'akubuuza mbuulira ki ekikakasa nti ndi mulokole so ffe mawulire akagambo omu katuyamba nnyo naddala nga tokakasa kintu naddala ng'ekintu ekyo tokikakasa kubanga oli alina okukakasa n'agamba nti ndi mulokole ddala nga kivuddemu ki mukamwake ne bwe kiba si ekyakugamba ani yakugamba nti ndi mulokole anyway kati tutambula tuutwa erubaga tubaako ekkanisa emu we tutuuka nabo bimanyi tutuuka awo ku geeti musayininge mu bitabo biki nga tusayininga tuli Rubaga kakati tumala okusayininga olwo tubuuza ofiisi bikoze bitya biki munnange nga tubaako we tujjirabo tuti tuyingira awo ng'enkuba ekola ki ng'enkuba etonnya so tubaako omukyala awo abaana abakolawo nti biki omukyala alenga HR nti gundi abane mujja kukomawo enkya mukole ki mumulabe obudde bugenze zali mu 12 ndowooza za kawungeezi olwo mwagala labaani twagala laba HR tuonyumyemu tusabe omulimu kubanga najjo twawandiikako za application nezimala emyaka nga tebazikola ki kuba ekyali kimazeemuko amaanyi kubanga nva mubende n'engula omuwogo ku kkubo nga bagusibye mu lupapula oliko application nga eri erina gyeraga saidi za Arua naye ng'olupapula ziriwa mubende n'otegeera eno ye Uganda eyo teri any difference terina eyinza okuba eri mu kifo kirala sisinkana omuntu maaso ku maaso ngambe Sami njagala mulimu ku unique agambe ngulina oba sikola ki sigulina sigulina oddeyo ng'oli mu matimu embeera
kati yembeera munnange nga tukola ki tugenda kakati tubaawo wano bwe munaabira mu ngalo mujje musayininga enda olabaawo mu lujja ngaawo bwe wati nga waliwo alaba bino ebisementi by'ebijja alaba bino ebijja by'ennaku zino bye basaako ku mutwe ekisementi bwe kiti kiba ekisenge kale omuntu bamuziise entaana kino ne bakiteekako bwe bati waggulu bye bateekako ebifaananyi information yafa mwaka bwe guti n'azaayo bwe guti kati nga waliwo ekijja ekyo ekijja nga kuliko omwami omwami oyo mbu ye spiritual father w'omusumba oyo gwakkiririzaamu ye era nga kuliko yazaalibwa luno yafa luno kuliko amannya ge nti gundi n'ebigambo ebirala I don't recall the exact words kubanga ebbanga likoze eki ebbanga litambudde mwami kyoyo tusigenda tuukayo kati ekyokubaawo awo kisooka nekikusikano baziikako ono kuba nina Julia Ngume taata we bwe yafa Ssemugga yalama bamuziike wakati mu ssomero lye Kiboga yes erya primary era we bamuziika mu lujja lw'essomero wakati kuba ye yayinanga culture nga bw'aba distressed agenda agamba muleete obwana bwa P1 pe tubunyimbiremu nga bwe buleekaana ne bumuyimbira nga azanyuka kati yagamba nteekaawo abaana bange bwe baliisa nga balikola ki okategeera akantu ako songa yalama atyo kati maybe nenga muyinza olowooza nti oba noono bamuziika wano kyali bwe kiti ekifaananyi si kya wano but to make matter worse wano ku kijja sowendeko ng'entaana we eri obanga kyo kyokka kino bakigira bwe bati kati ne bakizimbirako ku akantu bwe kati wano kati kyo kyokka bwe kityo kati ekyo kintu bakizimbako kagundi bwe kati kiri mu katenti I don't know maybe ebiseera bino nga bazimbako akayumba naye waaliwo katenti nga buli oba olaba butenti obutono obwo obwa funeral so tekyokyebwa musana enkuba tekikubwa nkuba kati amanyi lwaki tekinnakubwa nkuba nti being that wano wansi ku kyo bateekawo kando zaaka 24/7 era emisumba wajja kando eminene giti gibaako gubaako nga gwaka gino eminene oba bali bagikola mu ki embuyaga ne bwejja etya n'enkuba tebizikira tuliwa wamulokole musumba waliwo ekintu kyekijja ekyo ndowooza abalabi bakitegedde oba si kyongenda kukibateerawo ekyefaananyiriza bakirabe nga kyetwogerako kati wano wansi ne wabaa akagundi bwe bati kalimu kando kati kando ziyiika ne zikulukuta bwe ziti ng'olaba ekintu kiruddewo ebbanga nga kikolebwa olw'ebikando bino ebijja biyiika babijjaawo nga bw'oyinza okugamba nti wasanga baatema omuti omwaka mulamba naye amazzi gago gayiika ne galibeerako nga bw'olaba nti omuti gwa masanda gize guyiwa amasanda okumala akabanga olabako amakadde n'amapya kale n'ebikando biri bwe biyiika amazzi gaabyo n'olaba nga byayeekwata ebbanga ddene nga kano tezizikira tezikira kati bwe mbiraba bwe nti ne ŋŋamba munnange gwe nnali naye ne mugamba ebintu bino jjukira olinamu gwe ka element kali olinamu akwabasumba kati gy'obadde yonna ebino tobiraba tebikolebwayo bipya neebuuza kijja kitya ekkanisa okubanga balina kino kale bandimuziiseewo ne bazimbako akayumba tukkiriza kuba oli ayinza oba kiyasaba naye ate munzijanga ku ki abantu abamu abakola ebintu ebyo baba oluusi beeraliikirira either families zaabwe okutunda ettaka nti ye bwe banaamuziikawo temujja tunda kijja
era nze kyovula banjagala nnyo omusumba nsumba walwa kuba muganda wange nti ye ne kanisa kati fene ne waffe mu basumba bonna tewaliwo ttaka lya kanisa liri mannya ga musumba oba memba wa family mu linnya lya church era n'abali concerned mukadde wa kanisa na kakiiko komiti ekulembera kanisa kyono kiralamu abasumba abasinga fe ye family byonna bye tugula ye family mwenkoleze ki mwenkulidde mu byemmanyi kati gula bakando nze ndaba kando ku kijja kuliko ogufaananyi gw'omusajja omusajja omumanyi omusajja oyo abasajja mubamanyi weno bava eno mu West Africa yafadda ate kati bakuteerako kando nga tolimu ayinza yafa emyaka nga gijo yafaddako yafa kabanga keetoolodde ku bino byenkugamba kati nabirabira biyiseeko emyaka ewezi 3 kwena wa West Africa West Africa eyo neze byenkugamba bino byenalaba mbirabye emyaka nga 3 emabega kwena biri ebowa tweyongereyo kakati mala okulaba bino ebyo byonna jjukira enkuba ekoze eki ejja kakati tugenda bino byomanyi nti bwentuula n'omuntu ekinene n'eddakiika 2 mba mmaze okumugyamu emboozi tunyumya kino kiri gamba naye mubeera mutya wano nga muyina n'ekijja mu lujja bino byemukola nga sibitegeera kinegere kikugize mu bwongo kati amuola njagala kumanya so kati omuwala gwe nali njogera naye yali producer owa TV eyo nga ngamba nno gwe gundi bino ebyawano n'abisobola n'omala oyitawo oyo wano gwe basinza nga katonda waabwe wano era bw'oba omwogeddeko ekibi kyonna wano eno toba togenda kusobola kukola ki tolina kyogenda kusobola kukola wano kyeza n'omulimu tewaba mbwera n'omala oyitako obuyisi mu katenti awo n'olinnya gw'ekigere aya oba ovodde nnyo nnyini ddala era ekibi kyoba okoze gwe neggulu oba togenda ddirabako eggulu eryani eryennyini oli omusajja wa katonda aleka amafuta ekyo wootuukirawo omanyi kadde eyo lwaki yakakitangaala ekyabatuukirivu bonna abali awo sibe bagikuma bamanyi n'okukwata kando service number ne busitika ne bambala t-shirt eziriko ekifaananyi kyoyo omukulu oba tebambadde ekyo ne bakwata kando ne bufulayo okuli ekifaananyi n'oteeka mu nsawo yo wano n'otandika osaba buli kyoyagala kiba oba oli mulwadde bakubikka saati ye esaati eriko ekifaananyi ky'omukulu n'owona kati oba abasinzaani mwoli oba katonda anti basumba so mu lutalo olwo olw'okunoonya emirimu mwanattu omukyala ajjukira olwotugenda byetulabye tuddayo tubyewugu ne munnange bino ebintu bino kino okirabye ndi kino naye ndina engeri gyempuliddemu muli eri naye koya kakati binewe ebisolo oba bwe bityo naye as long as gatufuna kyetukola ki sawa tufuna akalimu ketwagala naye ntandika nze okwesikamu aya abaganda bagamba kibe nga tolina kikenenula ndusu sooka onoonyereze nze njagala nnyo oba ne story nga ngitegeera gyeviridde paka gyekola ki gyekoma oba byennaanyumiza abalala kakati tuddayo tukomawo tusanga omukyala olunaku olwala lwetwadda nga twogera bambi kikyala kyali kirungi ngaokiraba kuba bwe yampa n'ennamba ye nasangako ne ku DP yayinako kifaananyi kye kya graduation bambi nga
yakamala graduating masters ye mu mawulire nga kitiba kiti kinyirira kiwanvu wekiti kitiribiita olwamawulire nafuna nti musumba yamugamba bw'aliva wajja ffera nga musumba alya mu ngeri ya nnamunzu alya ku nswaze musumba ate so amanye tugoberere emboozi eyo tutuukeyo nayo kati tutuuka nga omukyala twogera kino kiri ko ye nno mujja alaba omunene naye ndowooza ku lunaku bwe luti era omunene temwamusangawo alina ennaku zabeera mu ofiisi zalabiramu abantu ne bazaatakola ki zaatabaamu omunene ye musumba yennyini nga tudda kati lwe twadda tetwamusanga era tetwafuna mukisa gukola ki gumulaba awo twogedde n'omukyala biki bye busobola okukola bwe biti nti production mukola but by the way nze saagala nnyo beera mu maaso ga kamera tekyennyumira nnyo kyova olaba ne radio nasinga masteringa production yala nnyo beera emabega wa kamera mu production yoyo kibino so nemugamba byensobola okukola naŋŋamba kale nampa taski yampa okukola aze yalinga interview yange nembikola ne concept gye yali ayagala gye namusanga emutuddemu nenjikola awo nenjireeta ne ba perfect kuba bwe yagiwa boss yajagala so kati ng'atutwala okusinkana omunene pastor kati kanako ekijja kali kati ofiisi y'omulyango guli gutunudde direct yeero muya pastor kati ko kali bwe kati nga gwe otuddemu booti ofiisi ya pastor eri luuyi wali kali wano pastor ali awo ali wali eri kale era otambulawo okukabegere nga mukaaga ne bw'aba ali wali nga guddewo mu ofiisi ye aba alengera kati gwe yisaayo embaligazo okalinnyeko oyiseeko ekigere mu katente kitegeeza n'engeri y'okukazimba yali strategic mbe wali nga ndaba so tumaliriza tugenda omukyala munnange ate aleese abavubuka abatenvuumulo abakyalina obwongo obwogi obuva ku campus munnange tuyingira office munnange yayingira yasooka nze muvaako emabega jjukira omukyala ayingira onaamugoberera nze wokusatu obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Banyingira bwendi ekigere kyasooka wepawa
ngenda okuba eriiso bwe nti ndikuba ku musalaba omunene guti musalaba ogwo nga guliko katunga akasumbi bwe kati nagwo guliko kando. By the way, ye musumba gwe nasooka olaba nga alina ne sapula era ku mugundi ogwo kwaliko rosary bweti ku musapula ati wano nge wali Yesu ono nga bagamba zaake eriko bweti jukira nayo rosary eriko omusalaba ne guli omusalaba gwaliko akantu nga mutudde mu kando bweti kati nga ne kando yebeera ekola ki eyaka lindako wali ku musumba w'abalokole oba wali wa ddiini? Agamba nti Mukama yeeyazibwa, amiina, aweebwe ekitiibwa. Ate akola ki ne sapule? Akola ki? Akola ki ne zisapule? Yesu tewawulira omusumba yagamba tusabire ku Mariya eyatuzaalira omutukuvu Yesu. Omusumba ow'abalokole oyingidde ofiisi ekigere ekisooka eriiso olikuba ku musalaba omunene oguliko kande yaka kyokka ne ku musalaba kuliko sapule nga naye abadde t-shirt eriko ekifaananyi ky'omuntu we kyebowa. Nze nno olwo ntandika enviiri zinva ku mutwe nga ngamba byonna bye nnaawuliriza olawo omuntu gw'otuuka nogaa kati ono oba okunnemererwa musabe ne ssente nnyingi kigaane olwo ntandika obuteewulira bulungi muli eri nga ndaba bino for real biri controversial ku byemmanyi byemmanyi biri eno n'ebibyo byekwata eno timpulidde mu kkanisa ndi myaka 20 mu egi 22 nengamba emyaka 22 bino sibirabangako mu kkanisa kitegeeza abalokole beeno bo balinako levu endala kwe bakola ki kwe baatuuka temanyi bya mwoyo munnange nga tutuula wala abantu abo kyembasiimako baagala nnyo president mu ofiisi zaabwe ekifaananyi kya president ekibulamu oweggwanga because oyizo ga president balowooza president wa niigiina oba wabasamize wabasamize president weggwanga abamu mu ofiisi kyenabaagalako owekitiibwa his excellence mulamusezzaako n'abamwagala ennyo kaakati mala olaba ebyo ukanga omukyala amwanjulira ono ye gundi nono ye gundi baleeta wano gundi zaabwe zezino laba projects zaabwe yeno bwebiti ne bwebiti bavubuka balungi olyo nna asiiga akazigo ye yasiimye alabye ne ku buvubuka obuto obulungi obwakamala osoma bulina obwongo obuyiiye essaawa eyo naye abaana bakava ku campus baba batwagala nnyo tukamamu akati nga gaaya atutunuuliraawo nga tutandika okunyumya bino biri natandika bwe nti hane nno bulowooza ndudde nnyo mu buweereza buno sinawulwamu bbanga ddene kyova olaba munnanga oli kati ffe taata waffe noono ow'entebe twali wamu nga tuli bwe tuti era nga tulina bubi nga tusula n'okusula kantu akamu nsumba yayogera ne kati olaba ye gyali ye yamaliriza dda bino byonna byentandika bitivi ye yabimaliriza dda omulaba gyakola ki gyali ali ku w'entebe konze nga bw'omanyi nti bwe muba n'omuntu mu ofiisi tusobola okunyumya emboozi eri outside ki omulimu ng'atunyumiza butya we yafulumako eggwanga ne basulako eyo n'abawo bafuubi bazuukizaako ne basulako ku malaala eyo mu West Africa eyo ewa mukama waabwe era ng'akutendera obulungi obumulimu n'amaanyi awanika buwanisa omukono ekibiina nekikola ki nekigwa tekyetagisa kukwatako gwe omulemu wona kyolwa omusajja waaki
w'amaanyi. Tuli Lubaga. Tuli mu Uganda. Tusobola kundagirira mukko. Olaba kati wano. Kwa Aha. transport wa 10 Okutuukawo. okutuusa. Ng'oli ku kifo. Mukama Katonda. Kwa kati mbyonna nabyo oli mukunyira sirabawo Katonda gwe tumanyi. Ndabawo mufu alina amaanyi. Katonda gwe mumanyi yaliwa. Noono Katonda waabwe akola. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.